abantu kwebuuza amagezi. Gwe mutobooli. Ogirabe? Baba. Ocean of Beauty, Desert of Sense. Ogiraba? Ocean of Beauty, Desert of Sense. Tolina magezi. Ogiraba video. Mukwana ekindazi naye wasiba kinene nnyo olimba. Ate kinene nnyo. Mukama yatuwa na mutima gumu. Wanje. Guwa teyabikuwa tobiraga. Teri muntu alina mubiri mulungi ate ogulaga. Owulira. Singa mubiri gwange mubi oba nga senyumiriza mubiri gwange singa sigulaga singa nyambala biwanvu. Ne wano wali olina ne kamera ku mukono. Aiwa sikta tugeze ku shootinga neba aka video. Ina yo video ba aka baginkwata na etingana mugamba. Kalwa sepale wagisika boti no jimimi. Sajisika okalala naye kapale kali katono. Kali kampi kailaija. Katingendo la mwana. Ngombe yerichi. Ola kyenjagala si bantu kye baagala. Lwaki weno n'abaana b'ensi. Nyono n'abaana b'ensi. Olwade kuba kono n'abaana b'ensi. Nali nagwe nali kuteko ne mukaka ne mugamba jangobe nange nkuone. Otambula ota mukalega kokka kunyegenyege. So awo kitegere twali munyegenyege. Nyegenyege si wa abaana bato. Lwaki? Abantu bakulu. Ngammwe? Nero olina emyaka emeka shani bayirawo? Nina emyaka ndi mukulu ekimala. No, yes, omuntu oli mukulu ekimala. Sigenda kugamba myaka gyange. Sigenda kugamba myaka gyange. Kyona manya ndi mukulu. Nengo oli otya? Ndi fine. Olumwogera n'omayuuka nnyo n'oyitawo. Nze manye waliwo zino videos ze baposting. Yes. It's trending. Nagaze mu comment section n'abaana baliwo nengamba kati nsasira abo bano bawinwa mami be bavuma okutandika kutata mpaka ku mwana asemba owulya nze ajasi bali mu kungamba bino nga just lwakuba ngenze kunyumirwa bulamu nyambadde ekimpa emirembe ndi comfortable ne watandika okwogera ebyo byonna. Comment ezasinza okunyiiza? Nze teyina twali comment zonna zinsesa busesa bikibe bayogere ne bikusesa? Abaana babimanyi. Naye gwe okulimba kubi wamayuuka. Soko nnyonnyolo ekintu okumayuka kitegeeza. Kiba kitegeeza neeyisa gye weeyisizza, ennyambala gy'oyambadde, buli kimu ky'okola. Biki bye nakola? Ng'ogyera olimba bamudram be muyaayu. Biki bye nakola bye njagala oba oŋŋamba? Anti bitugenda bigendamu naye nga abatulaba ndina shiny lips gulondooza mulundi gwa kusatu nga nkuza ku channel. Wasooka kwetenda mimwa. Nomano gaagwe empale toyagala. Kakati tukomyewo na nyegenyege ogera tuwa nyegenyege experience y'omwaka guno. Ensi yonna yakulabye nga gwe kachayi kaako. Sagala ozirikire ku gundi. Interview. Ozite tuka. Mama. Agenzi. Ode ganzi. Manya alanditiro nange ekyokunywa wano katini. Ndi wabinyego ganti. Yena mas. Kwa fikire chai oba. Tayogera. Sagala chai yako. Sewendi. Maskwali ngonywa mungi. Wange. Ndi mwana muto siri mukadde bakadde banywa sukali omuto. Yego manyimu akakope jike 3. Butono, obujiko. Butono? No, kendeza kusukali gonywa ajja kuyisa bubi mu bukadde. Obujiko butono. Era mu bukadde ajja kuyisa bubi. Wange. Tandika okulwala sukali wano. Nze nkulanzira buto sikulanga kadiwa. Nagezera ku status yo. Ngense kubuulirira eri abagamba genda mu maaso n'ebyokola ekyasinza okusanyusa yo family era gamba genda mu maaso. Nedda. Kati kaŋŋambe kine. Olaba waliwo abantu betuyita emikwano naye nga si mikwano gyaffe. Okay. Kati bano abadde bambuulirira. Omuntu atakubuulirira batakwagaliza wala ng'olina ekintu kyokola nga kibi n'asirika nagamba sigenda mugamba abatakwagaliza. Naye oli wala nti ekintu kyokola kibi agenda kuja gamba mwana Shani byonna bikole naye weekola ekiweekuume. Kituufu. Ne status zange waziraba asinga kyadde bakola ki? Bakugamba ebyo byonna bikole naye sirimu gy'abaana balwadde. Ekyo kina mu mutwe? Kibeera wano. Sawa 24. Sawa 24. Naye kyokka wagenda mu nyegenyege wagenda okugenda mu tenti y'abeekebeza. Ate lwaki ngenda nali ngenze kwegatta naawe? Nze nagenda nyumirwa. Sagenda kwegatta. Babitekawo osobola okukebera ne status yo biki ebyo we bityo.
at least novayo ng'omanyi osanyuse naye ng'omanyi ezo muzikolera ku nassa soko ombuulire soko mpe ku experience ya nyege yagenda ati it was my first time ogenda mu nyege yes na yo ya next year tempo na talo no baddemu nga nnamoko okwetyetya wali ogenze kulaba kiba kitya next year mwesiweza tano kino kyatukola kitono kweno nyage sina bye nakola bayidawe ekyo trendinga wagira mu kaleega kokka kyani egwe ako si kaleega ekyo ali ki eyali bikini that's not a bra wali ogenze ku beach no nali nyambalidde mugundi yayo nengamba anyambalire kako katika tukalinga katopu si kaleega obulega bwe buno bwina buno bugundi bwawa no siwe ne mabega nego wala ensi yo nange kutunuulira mbera manyi abanayiganda tayina byakola bw'oyawula utambula wena wooti naye gwe sagala kusala kutandika kunsalako ngeno kwa ono gayi pastor Bugingo gwe yasibe yali akubye muno twagala Pentagon ibikingo omuwe namba nawe nali simuwe namba nedda no gayi bambi yaje bayira wenze simanyi kweragira ku bantu gayi yajja nangamba nkumanyi okitegera nkula ku TikTok nimugamba weebale nkufolonga ngamba weebale nagamba nino nze gayi yayimba Pentagon nembadde nsaba ko challenge kamuwa awo wenyini yes nene nakwata kamera netukola oli bali olumanyi nyakigwa oli mbandumanyi okitegera kati lwaki mba neragira ku muntu nga muntu alinga nzaze mu bulungi ansabe mu bulungi mumulage neragireko no that's not how we do things. Hello. Olaba yange kino kyembadde nkugeza kukulaga katonda yawulawo awo ne yawulawo ndaba ebintu byokola buli muntu akuyitako akutunuulira biwali soko mbe experience nyege kintu kyatambula kitawajja lunaku ki by the way nali slim plans agenda mu nyege omuwala oyo akubye mayego omulaba eyanteekamu kasonda bus cause nali sigenda genda mu nyege oyo noona abantu then kuba ku Thursday twali tugenze kubuuza ku bantu wano kati twali tuva ku kasike owulira kwa story wali muva ku kasike ewe kasike ye kololo eyo ibalayo twagikulekera ne wali omukwano gwange hosting ayo nira amabina wona wakateeke baliraba awulira nze nkugamba sokube ku mabina then netudde waka ne twebaka mwana we nazukuka ku makya nga ali mu mudu za nyege nangamba kya tugende mu nyege ebiti ngamba wacho yagala tukole ki tugende ne tugende in fact nali sina nafuna ticket nsoka kasiki mwaliyo lwakuna ekiro yayo lwakuna yebe then nesoka funa ticket ne transport agenda tutwala olongo bijjawa naye nze nembifuna nenkolaki bayira we nina connection niyo mbasisadde mu sente zange solemerwa kufuna ngabirako koli omukyala aneetereko ku gundi ndabano watukatize koze eki aneetereko ku kooko ng'alimu ne ice cubes owulira netugenda munyegenyege weda yankolako wano naye gwe kituufu sabula nti mugamba nti ndi mwononefu walaba abaana ndya obulamu n'abaana bali obulamu nga kiraba olwonaku eno nomanya nti muli ku biwero ate nze nali ndeka ne venue nengenda nenebaka nenkoma naye waliwo abasulawebakamu nodda ng'olwebaka wa nepangisa hotel nga gwakipangisiza gwenda kulaba naye mboka mu kyesuubo bayira okukyesubuna tulako n'abantu bangi waliwo wano wampitira waaye ekyesuubo olina omuvuka gwali otutirayenga naye wa brown oyo twagenda nabo mu baasi ogenda Jinja ya twagenda mu oba 707 bagita 7Q7 kati twagenda nze bangamba eri Q7 ati nze bangamba kitewa wagenda olwedde otamidde waninda ate saanywa nanyo
Sanywa nanyo kunyegenyege by the way. Wano muko K7 Q7 kidu mwatambula mute kuba baba twali yasene meka. Abantu babi batwala emitwalo mukaga. Abantu babiri emitwalo mukaga. Kitegeze bisatu esatu. Yeah. Ne munno yakutadde mu mood. Ye lwaki ojja otunyeka ye ekigambo. Kati munange by the vibe ogenda yali very high. Abantu twanyumirwa kale buli yali free ne munne. Twagenda ne bagundi bagita NRG. Twagenda nabo mbanga nabo leita bolo de bali ba sponsor. Twagenda nabo. Vibe yali clear. Yeah. Kati watu kasawa meka. Twatuka kiro. Sawa meka. Sijuki twatukoba sawa nyaho bata. Oli wa mayu se nebitu bintu. Nedda basanywa abanywa babo. Basanywa. Gwe bado ne banywa gwe nosigala. Ye shani ye manyi ye. Olaba otabuka onywedde. Nedda. Olaba. Nze mani nze bayira ekifaananyi kye mundabira mu kirala nnyo. Bagambe interview gende mu COVID day akuba katandise olimba. Nze mbuuza kyo. Soko je katini. Otunyonyera akantu katini nyo kuba kalabika alimba. Jangu jangu wamma wano jangu. Baba tukole tutya. Abana banyegenyege mbalina wano babiri. Bana isi ate tutokola sobi. Right. Musoke nawe gwe bali busoso genda. Jangu ntebe girete wano. Kamba nange munasonywa lero nkoze interview ya nyege experience abana abadigida. Togenda nnyo wala. Jangu wano. Jangu wano. Bana ne nyambala ya lero munasonywa yeyo ya nyege tukyali munyege modus. Kati bomba lina mu frame oba. Nomukuba bwama akugamba ki mutonkube nnyo. Tugenze mu interview nyege entuufu musoko mumbuli experience tuzigamanya shira nimwe nabona mwe kuba tatungiriza amanya gammo anti tuyagala mweyagala we love ourselves edobozi ngo ina dadi zinati mwe banzala olayo ko lekana nnyo sirekana na maserekanya bwenti bombe mu kubiwandulu mazo kutegera mwe mwachankalanya basi ya 707 twasanga mu abalala bangi so netuvibinga nawo guni ojijawo gamba lero katugende mu nyege kyaliwo ekiti Shano Rede yali ayagala okugenda before kati kwero twagenda ku kasiki netuvaayo twali tunyize kuba twali tuyombe ne bakyali baffe netwebaka nenezuukuka neŋŋamba nazuukuka netula butuuzi nagana konako obukonyo ono nemugamba tugende mu nyegenyege waliwo gayi bamuyita Nsangi ye yali apostinze Nsangi yerinnya lye nti Nsangi olugero olumanyi ayina ekibuto ekinene okay natugamba balina basi ya 707 eya NRG natugamba tusobola okugenda nabo enzuukusa naye kituufu kiri nti omukazi ono we namuzuukusa yapakingirawo yalinda kitegeeza mudu yagirina fena twayina yali yebasenze yamuzuukusa nemuteekamu kalyeri olwose temuzijja kuba ngambye ne munoonya ssente awo era okukola wakugambye of course connection azina nange mwesiga mukulu wangu omwesiga mu connections bagamba kino kigwa kiba kiggwa kasita ateekamu stamp nti kino kiggwa leero 1 2 3 calls nga buli kimu kiwedde no, by the way no, it's not like we depend on calls tuli bana babuwala se sigamba buli kimu tebakituwa ebimu tubyekolera fenga tubyetuusaako nkola tulina abazadde tebatugoba waffe mulina n'aba boyfriends
nga nyonga bulungi oyagala ki? My boyfriend wotu biwaina chai. Nona yagala chai. Bwatyo. Boyfriends bombalina. Baba providing. Yeah. Kati esaawa eyo mwakubira ani? Wekisaanidde. Baba providing kisaanidde. Kati esaawa eyo mwakubira baani? Esaawa eyo? Muteeka. Shani nsagala oliyimbe. Wulira nze mukulu we. Kati nze limu alina obyogera. Dadde nasooka nenkubira mami. But she wasn't online. Mami kozi ali bweru. Yeah. Nemuleka. Nenkubira waliwo mukwano gwange nakubira ali America. Nemugamba guy, I want to go to Nyegenyege. Nemugamba guy? Yeah. I want to go to Nyegenyege. Naye I'm out of cash. Okay. Nakwata. Was married a kasiki. Yes. Nakwata. Nansindikira emitwalo 2. Sindikato no mu America. Wulira soko wulire. Nansindikira emitwalo 2 okitegeera kwa nze nali nsabye. Nagansindikira ne tugenda. We batupikingira mu town that side. Ku NRG wenyewe. Wale ku Clement. Ne tusasula gundi. Ne tusasula ki? Bus. Tusasula bus. Yeah. Mtwalo esatu. Yes, that's Tugenda kuka. Tugenda nakudda. Ogenda n'okudda. Nga kyali kya rais. Okay. Kati we twatuka mbasi. Tugamba gundi atufune ticket za 100 kuba ticket za 150. Ne tumugamba tuyize atufune ticket za 100. One night. Yeah. Yes, Friday ne Saturday. Atenga Friday muze kiro muba musasula bi. Era twakuba. Ne Friday. Twakuba. Ne tukuba party. Twavayo ku Sunday kozi twamayira ku Baboni. Yeah. Temwagenda ku after party ku gundi ku da office. Twagenda ku Baboni. Mwagenda ku Baboni. Okay. Emisana awo. Emisana. Abwali wakumacha. Msoke munyumize Friday, Olo mutuse kiro sawa 4 mukaa. Tezazawe yazalinga sawa 4. Sawa 4. Tutuse. Batwambaziza bugundi. Yeah. Tuyingidde. Kwa security yali manyi. Yali manyi. Nga buli wotuuka balina. Nga byakutamira security. Bali batukebera nnyo. Ekisusse. Ne tufuluma. Nga tunonya tent. Nga tunonya tent. Eyo sulamu. Naye lwaki security beekutama? Buli kimu bibiri security kimu. No. Nga tunonya tent. Nga tent ziweddewo. Mwali mala kusula mu tent. Babiri. Yeah. Nga tent ziweddewo. Wama kituufu. Alina kakatanyumiriza mu bus awa ngamba teyanywa. Bayirewo mu basi mwalimu ebyokunywa. Buli omu bamuwa disposable. Yanywa naye yishira sana walayi disposable nga ziteeka wali ku ddirisa naye yakomako disposable gye bamupase yasooka. Yali ategeera cause disposable sinti bagijjuza. Yali ya soft drink oba yali gundi bagita ate n'eccupa njerabidde erinnya naye yalinga wine. Whisky. Yali whisky. Okay. Kati tuli ku lugendo tugenda ku Nyegenyege Friday ekiro nga vibe eri yatukubye music mu bus. Ate nga mulimu yasookayo ku mutimbagano oba yali yange yono bayeneragi bwe basooka omupostinga ne baddako ono nga amapiano go gatabuse naye nze Justina kubanga ku Saturday waba ayambala bwatyo ku Lwokutaano mwayambala mutya nga mugenda Lwokutaano nga ngenda nali mu night muki night wagenda mu night. Yes. No yagendera mu dress night yagikyusiza mu bus. Wanji ngira tulabe bwe bayambala mu bus. Wenali ngenda nagenda bwenti. Ate otudde kwani oyo MC twagenda nabo. Wanaye olaba ku video zino nagenda mu dress. Yes, nenkyuse engoye. Olwokyusiza eno night. Ate olabudde nga bisana. Twatumidde ku mafuta funa byakulya nga tuli ne battojjo. Namugenda. Yeah. Nakyusiza mu basi mwali toilet. Sound yagenda mu bankube copyright. Tindako.
bwekyusiza mu bus n'oyambala night kati ekikukyusiza okwambala night dress yali itakawulira mu mire yanga buli bwenzi nanga kakola ki kambuka gwe koyambala ate night ngolo mundu olyoke wala munda twalinga abali obudde bwalinga obuzibye kambuze olwo munda wali munda mugwe kwa mnaite bambalira mu kintu wadde ki nali nyambalidde mu nika string kale mu night base judda abalenzo yambadde night mwe baana mmwe government eno yafeeya mmwe nze kaŋŋambe kino mwaze nyale bakuyitani Dayas nze Sharlip nga bwe naggambye at first engombo yange nkola binyumira sikola binyumira baki balala bantu nalo lumbiyo kosa abantu bwe wetoloddawo bani wakiba kikuluma come out yogera if I'm to change I will change wemba saagala sijja si byakunkaka nalabe banayengere nze simanyi nakumanya ojja mmanya olimba basonga ne postinga ku Galaxy ne postinga ku BTM ne postinga ku Twitter bagita X-cut nga bana bansharingira zi link yeshani tukulabo trendinga munyegenyege bichi babinsindikira nembe mu forwardingira mugamba anti kati kuno wekwese wagwe nga to trendinga nnyo we kali ati kamu badde ka kino wali okola ki yali azina amulagene kali ngozi nabotinga mabelo gasunga bwoti tekalivaako ne nedda bagiteeka mu slow motion nanti era musomo kyo kitulaga ekitu kyobadde okola kuba wali gabagadduka speed lumu gajja kuukako baana kamono omusajja akusonyi mukama akusonyi tingako nsokozeeyo bali banaddemu kati sunda mwe bino byemwekola bazadde bwe babiraba ne face nekyuka nali mu vibe olwomense nali sinamenka okyolina omanya ffe twanyumya nyegenyege era mwenna abasigala mwalinya babiri nga muli bawala mwalimu abawala abalala nanti nikyeŋŋamba kituufu mweŋŋamba naye mugenda okutuuka wali nga buli mulenzi kati ayagala kubeera nammwe ani obijjawo biri mu baasi ate nanti twali tufunye vibe of course twali tubasanzemu nga tetusaba beewala osunda ebbere ngaolisundira mu maaso ga musajja ga muvubuka ate kati nandiziniddewa nandisose nenekweka of course nalina ozinira awo kati olaba mbwe video nkyafu nnyo si nkyafu eriki erikiriini muleko omwana asunda ebbeeyi I know ndagayo endala ebyansi byakuleka kati wateyagale tukyali ku Friday tetulagenda ku Saturday ne Sunday tukyali mu baasi ate tukyali mu baasi iye tonamanya story eriwet just far ino gisala kati olwo mugenda buli muntu atandise okubikinga interest agamba bano abaana bakikubye mutuuka ku Friday ku venue ekyanyamaza nekuuma omwana mulungi sakola bintu byabakulu wakola byabakulu nanyumirwa enda ku venue baayo genda nabo oyambale okomeo gwe nali nkola gwokka nebino ebyokuzina beza osinga nalaluka singa mwanira byobutami nga bankwata nga nzina naye owalabye yakatami konna nga nzina wamayuka mu katini yawo okuyita okumayuka akatini olwoba weesaba wekomyeko naye kati gwe kankulage ogamba nali nyambadde bikakulagwa omwana owooza mbu nali nyambaddemu oleka yali akusaza nonga tewabitegedde ani mwana yogamba tewabitegedde singa nazze bweti ate mumuninde kati gwe naawe tewakola byabakulu mwekomako bwekomi olaba notuuka ne pesa erimu n'olita shaniri pesa kinaawe lyenata twali babiri awo ng'onajja nebagamba tuli bagge baali babaagaza ki nanti kati oli yajja kukwata ono nemugamba amuleke ye ng'ali musika nemugamba amuleke kati awo munaye comments eziri omwo nga bagamba nze tuli bagge olwokuba muganye olwokuba nze musise
Bannange na mama nyuma olaba awona lisambadde bubi antu wano wantu nga tuna mayuka bulungi naye nagenda byo wano ng'omayuse nga pesa lya wano litadde waki wali saataako pesa twale litompayiriza olaba omwana kati ono omwana omwogerako okyoyo ogamba namayuka oyo omwogerako okimazima laba noono kati nze mazima kati kuba no nange daba amabina gonna gali wabweru ni naawe ebyo bisobola waki just otegera butegeezi nsi nti saategeera kono weekomako I limit myself. Era wali neera maama kati jini wasala yaki nedda tuzigula bwe batyo nange nze ndabidde ebizibu mu ndongo eno nze kambagambe bwe woba olowooza nti buli aba agenze mu nyegenyege aba agenze kwegatta bambi kifu twali tugenze okitegeera tulabe batya we kibeera kifu okitegeera olunaku olwokutaano mwituuse muyingidde kati twatuuka munda nga we twazze mu baasi buli omu natuka ne yeeyawula temaddamu kulaba kweraba nga musigadde babiri mpoziko ng'omuguddeko n'ogamba bagundi bo baliwa naye nga vibe era kolo yali si y'amaanyi ya Friday ekituufu yali si y'amaanyi abantu abasinga baali bazze kiro ekyo nga batuukidde mu roomuzi zaabwe kozi twanyumirwa ne tumala tugenda ne twebaka mwagenda saa meka okubaka ku Friday nagenda saa 9 ogw'ekiro wagenda okwebaka wagenda saa meka ono yakeesa wamma bankima kati ng'omwagezi we lwani akukima bawe yajja namusangayo bannange tobuuza bingi bawe yajja ate okumutima kitegeeza kwegatta kuba nti twegatta yankima ne tugenda tusa ffenna kuba bali bapangisiza rooms naye nemuleka mu tenti ye munaye onogera n'osobole nebbaawo kuba yajja ne bakyaliibi nga tekuli bbaawo ono okay okay era ekyo kyekyantaasa kuba olwamulawe batingazze neweekomako neŋŋamba we bale mukama era namugambirawo kenkulabye wano wotondekaawo ababutajja era ofukosi nali ngenda beera noono singa teyajja kati kaŋŋambe mukama yayamba buyamba kyenyinza okugamba yanyamba kuba dabayo era neptime gye twogererako ekiro Friday era oli mu night munyini wayingiza night yayingira ne night ye yayingira nayo kati kankuuza okwambala night nedda tikyali kibi kubeera budde bwali bwakiro okwambala night si kibi kwekiro kati nze nyongera okubajjukiza kino nze Shani Lips tozaffe yasalawo togenda kaka buli omu kwagala owulira tugeze bino byenkola waliwo abamu nga bibanyumira abamu nga tebibanyumira kitegeera nze bwengamba muno kankola abantu tebaagala buli omu ayagala kintu kyanjawulo oli ajjaba nga ayagala nyambala ebiwanvu oli ayagala nyambala ebimpi oli ayagala you get kati nze mba nakola ekyo kyendaba nti kyekinyumira kyekinyanguyira kuba nze awo nali sambadde bubi ate ne kamera nali nziraba nti zinkuba ebifaananyi singa nali nsobola okuzidduka kamera nengenda mutentende ngula shange nentuula nali nziraba owulira wajja nonsaba interview nagaanako kusaagaana nakuwa abantu temunakwogera musooke mulowooze mwe mwamanyira bino nze kino nakigamba oba ne ku interview nagamba me don't fake life I don't fake life bwe mba nyambala bubi everyone akimanyi nyambala bubi niwekubya mama wange akimanyi tojja kubira maama wange omugambe Shani bamukutta ali mu bbala gamba omwana wange anzise omwana wange ebyo tabikola naye kati yaba akimanyi nti Shani akuba ebbaala
awulira just man abantu wangu okujajinga mangu omuntu mu kifaananyi kati nze buli mwana bya mu kifaananyi kike means I don't care sifa ku bigambo by'abantu abantu baliwo okwogera abantu tebaagaliza abantu baliwo okulemesa owulira nze wema nkedde ne ngamba kagende kunyegenyege I'm going to put on this nakigula ku sente zange netute ku sente zange owulira buli kimu kibadde ku sente zange then wekiwa kikulumirawo tewali si gwanzaala you aren't my parents sina bwe nkuyita just oli muntu ondabye bulabi nange nkulabye bulabi ate ntuna abaana bali ku social media imbo abaana ba Uganda bayize waliwo n'omuwala bamuta plan B plan B oyo mwana simanyi kiki oba anoonya content simanyi omwe yagenda najja TikTok yange ku account video yange ku account yange postinga ku account ye ng'alina ebigambo byawandiikako yalowooza we najjaba ngenda bebanenze abaana bagenda okucommentinga nga omuddize mugiraawo nara nateekako emoji obuseka ne mugamba mama go ahead that's enough kikyakwagaza ki simanyi owulira nze singa evidiyo nali ndaba nti egenda kunkosa naye so agipostinga video ki gyeyagamba naye yakuba yatambula video ki yakomentinga yagijjayo n'agiteeka ku page ye n'ayogera owulira amanyi awolereza nnyo abasajja kati mu ebintu byemukola nagenda nenjilikinga nemufollowinga nenjipostinga n'omulaga nti kankwongereko okitegeera era abaana bamu bajja ne bagamba eshani video wagiripostinga nemugamba yes kyabadde ayagala owulira kati ayagala vibe ogimuwadde abantu kwebuuza amagezi naye gwe mutobooli ogirabe baaba Ocean of Beauty Desert of Sense ogiraba Ocean of Beauty Desert of Sense tolina magezi ogiraba video mukwana ekindazi naye wasiba kinene nnyo ate kinene nnyo mukama yatuwa na mutima gumu wanje nguwa teyabikuwa tobiraga teri muntu alina mubiri mulungi atya ogulaga owulira singa mubiri gwange mubi oba nga senyumiriza mubiri gwange singa sigulaga singa nyambala biwanvu ne wano wali olina ne kanula ku mukono aiwa sikitwa tugeze okushutinga neba aka video era eyo video ba aka baginkwata etingano mugamba kalwa kyepale wagisika bwoti n'ogimimira sagisika okalaba naye kapale kali katono kali kampi kailaija kati ngendo labo mwana wewe aloza ngene mugamba bichi namuseka ne mugamba go ahead mama nasina bude bwakuda kwerega n'abantu alo bawereze naye plan byawo bamwereze zo wawudde sibunina era bwensanga ngo comment zekebe kisiru ndakinga comment yo ntekako emoji obuseka kwa bodda ku bantu awo no ovumye okusinga ye bodda ku bantu magezi bodda ku bantu gwewe nja first stress nga njali muntu atekesanga nebyo kola bingi nozimbira mama wange nyumba ali ebwero ogenda muzimbira yaki ngenda muzimbira niyo mugulire emmotoka nze kyemanyi mwamba mundaba nti mwana kiri awo kyayononeka musegu waliwo abandabamu that future kitegeera kozinze mabinyesadi yansinikidde message nagamba akola sense naye weekume kuba I believe in you, you can make it yakugambye kitegeera message nazirabye you can make it ate nange abaana balwadde kintu ekyo kikulu owulira ate nange nekkiririzaamu nenda bango postinze ono nga mugamba simanyi ne yeshira lips si ono oli mulala olabya akomba emimwawo oli Angelips ng'akomba emimwawo speed nga bati bannange sitole ki ebayiza ensi yaffe gye tulimu oba ngambe eyaffe fekka temugitwazika mugisigazi ensi gye tulimu yaffe fekka oba munaye leka tugisigaze mu mirembe azinini peace wamani mwana gwe abantu boogera ona olulamba mukola ebintu ebibatabula waliwo gundi video gye bateekayo eyange ey'okunyegenyega eyo gye nkulaze nagenda okukera ku makya okugira bono yali agiforwardinze nga bavumye ezo olwo nayagala bagijje namugamba tugijjayo kuba nali mu ruumu nga nasemugamba kati ngenda bagamba rule number 1 namugamba shanize banaye bulijjo sikimanyi mu bino byoyitamu tojjangayo tojjayo yali ayagala namukulamu nga shani simanyi bulijjo kino kyoyitamu
obamba gambe bajijjeyo nengamba kati nagamba oba kati Winnie wa mami abeera atya ye gwe batuukira ne ku muzadde olaba nze banvumye just ku mubiri kwokka bavumye kyasinza okunyiza mbutasiga mabina bizibu oba nva mu swimming pool oba mbadde ntudde mu vu obutako sibusiize nagamba wali busiwuse bwaki zange kuba nava ku kyesuubo nenzira mu kutuula kutambula oli najja n'atukwata vidiyo yatusanga baligayo tutambula natukwata vidiyo twasambudde ne oil nakubira Shani mwanamula ne PDD nakubira Shani ne mugamba Shani bulijjo kino kyoyitamu oba gayi mugamba Shani yangamba ekintu ekyo comments tezigenda kujjako kintu kyonna teryakuliisa teryakunywesa kola nnyo video olina omugenneko ne yantisatiza mungenda kuwabira nze nina kino ekintu agweddalu nakwata video njiteekayo nangamba agenda kukolera ku poliisi namugwisiza people nama nedda abantu gwe walayi bwoba wa mutima munafu ku social media bwali busiiwuse nenze kaŋŋambe wabula notalamula munno nze wali mu kati nze yenge togirabye naze misana munyegenyege mbeerawo kati nga mneerabirira buli ssaawa neekuuta waliwo abagwa mu bisooto ne beerabira okitegeera nze nno saaliko na bisooto yes kale nali nsiiwuse naye saagwa mu bisooto saali ki nali mu nsi yange nze by the way nze as long as I have her support I have Michael's support ebisigadde oba mwami oba si mwami kasita ye ne Shani nga bali ku saidi yange tetwagala manya Michael ne Fadi ne Shani bokka bebansanga abantu b'emyaka emeka gwawoza Michael buli dakiika emyaka ejange egimbirwa bwewulira aŋŋambe kino ffe tulina crew yaffe owulira si nti bino ebigurupu bino nara tulina crew ey'abantu abakulu abatusalirawo owulira bwekola ekintu Marvin nava nagamba Shani kino toddamu kikola oba kino tokikola tuba tugenda kola ki tuba tugenda kyesonyiwa yes naye waba kweyo gurupu obanga tewali agambe nti Shani kino tokikola nkwano ne bw'oyogera ensi n'eggulu ebinene n'ebitono nina kwambala gistring oyite mu bantu kiki kyomugenda okunkola tewali era tujja kutula bulozi tuleyongereyo nebintu bisigayo ku internet bisigalayo ate awo mba navaawo dda nga ndikulekoza kirala kidda mu maaso mwe kati ffe tuba tuwalekedde ekyokwogerako oyo omwana ayambala bubi oyo omwana kyalazi mwana muto oyo omwana biki tebindya nze nakoowa abantu babi abantu baagaliza omuntu nayanga ofunye akalungi nagamba mbu yasose kwetunda kafuna nembeidhawo nyina kintu kyenjagala okugamba abantu abamu waliwo abawala abakomentinga mbukale n'oyo omwana wa muntu mbu simanya abawala batuswaziza maidi yakola ebibyo ebitakuswaza ekitiibwa okikuumira eyo gy'oli nze ndeka nswale mu obulamu bwange leka neeswaze gwe kuuma kitiibwa bakuwe engule mu ggulu kyenyinza okubagamba billa leka babawe engule mu ggulu ffe leka tuswale naye kyemmanyi kyenyinza okwogera fenna tugenda mu geyeena ne bapasita ne bafaatha kabe paapa teri mutuukirivu teri muntu mutuukirivu by the way fenna tusobya fenna tusobya so ebyo simanya kale n'oyo mwana wa mukazi simanya kanzaale bangi nyina ab'okutugatuga oliwo abaana bo nze tebantuga kati ngono ya commenting I don't know if such girls have parents aloza miti je jatuzaala aloza bamu bajja miti oba bamuyita Mr. D&D yagamba I don't know if such girls have parents or not but me I chew
agamba tamanyi bamwene naye awulira ayagala lya singa okunuma okimanyi ababeeyogeza balabika n'abaana baabate bo baabaremerako ddala nga baabalema nga n'omwana owuwe tasobola namukubya gatamanyi nawaalisanze naabanjagala bamma bannaye guys mwenna abanjagala mwebale kunjagala mwebale wakimanyi abaana gye bali bangi ne bwekulaga gunyange olunaku nfuna enamba empya etya they are looking for you no let me show you olaba abaana bajja mu inbox yange kati ng'ono olaba just know I'm going to be posting you na sijja kwogera platform ndowooza olaba ono mumanyi yes kati mwembeera mbwe mwati mwagala mukwano sirya mumanyi ono ekibatu kyazze ono ekibatu yawadise ekibatu anti mulaba mmwe obuzibu bwammwe asooka owulire obuzibu bwammwe bwe mulaba muntu ng'ayogera naye mbulunjagamba oyo awedde bagenda si bulungi oyo mumanyi bambi kati tuvudde ku Friday mugenze mwebase muzuukuka mmeka nazuuka 9:00 ogw'emisana yes watuuka 11 nakulaba 11 nazuuka 9:00 wazuuka 9:00 I was very tired nali nkooye nenzuuka 9:00 nengenda nenaaba nenkwamu akalega munnange koogambye ugwe ng'oliwa yali akyaliko nali nsuze gwavaayo ku makya n'omwami kati neweebaka nnyo ate kati gwe n'ozuukuka ku 9 n'okubamu akaleega Saturday soko nyumize Saturday wenkusangira nsoke ebyali munda byonna drinks zaaliwo nsanga omukyalo ono first day sobo manyi kibeerayo kati ono akimanyi kuba nakimugamba nakyerabira first day sema tomanyi kibaayo musimanya AIDS World AIDS Day ebera first day sema no yambuza wali ekifulu kikola olunaku banna gwe buli kibogo buli mu bifulu walabako bali gundi tenti y'abali bakebera eya health nga bakebera sirimu kuwulya status yo bikiwagira eri waggulu nga tonakukirira nze wanalaba balaba ffe twalaba nabalambadde bugundi bwa green oba twagendayo ate nga nyayo kye mwana nali nyina kutambula kudda ku main stage kudda tulabe the life of the party ng'obulamu manyi bugenda ibyo just anti bali baagala banguize ovaawo at least ngomanyi status yo ovaawo wine gundi wabula gwe naawe twate tugenze kwekebeza twatugenze erya bulamu okwekebeza ko kuba wekyetaagi nekati webankuya nagamba boy tunaye kagigi eri budde kyekyo abantu batwala budde bwabwe nno okujja mu bintu bino bo baleese ebintu bya health abandi abekebera mwebale kwekebeza muli bantu balungi nnyo kirungi nnyo beera ng'omanyi woogwa mwebale naye ffe twate tugenze kwekebeza wamma ffe sitata zaffe tuzimanyi twekuuma era n'omusajja omu olina omu baby hi ono yamwogedde simulina sina musajja banange kankulageko nzitawe kituufu nze nina sina musajja wamanze nina jangu olabe omusajja olaba sina wakwogera lina musajja wano obiraba ati sirina bange sirina yabakwagala bangi bameka anti abanjagala bangi naye nze alina okwesalira wani gwe ngenda naye Saturday yatambula etya Saturday gyomanyi gyewasinga otricks naye osinga abantu bakolako mu night ku Friday wamusangayo kituufu bana yayingira bakuvukako yayingira nako omuvubuka ng'omulemeddeko nnyo bannaye nkugambye omuvubuka twajja nabo mu baasi ate akufuna atya ku Saturday twesanga ku venue
Nava ku hotel nga naye already avuddeyo ku hotel ne tusanga ku gate ne tuyingira ffenna. Muyingira wamu. Yes. Bannaye nga ayagala okulaga ensonyi nti ali naawe. You go. Bebyo bimpalanya nti mwana gwe. Ebikuwalanya. Ne banvuma. Nze ne bamunvuma. Ate mwabavuma emimwa gyange mbasaasidde. Muki kuvumisa emimwa gyo? Emimwa simanyi. Nemwe temumanyi. Bangi abagenda okwekubagaliza ofuna emimwa bwegiti muli emuzanyisa mimi. Mwe. Emimwa gyange gino simanyi. Bebi wange yamanyi. Ate gwataina musajja ate kati bebi we amanya ati. Omubuulize kibuuzo. Anti twekyaye. N'omusajja. Bali akumyeko emimwa gyo n'owulira nga bikutamye. Nga bintamira ki. Kati etaani yali ayogera eki gwagamba mbuno giringa enjuki gwe gyali. Yayogera eki. Babi tomugata bintu bino. Nenda simugaseemu nkuwadde example. Kyogamba Wacha manya etaani yansingako ku mimwa. Yeah. Okitegeera. Ate nze by the way. Kati bw'oba olina gundi olina lips pro yalina lips pro max. Ate mwagala nnyo bambi. I love that lady. Simanyi. Ne bwe mumuvuma nze mwagala omanyi Tania kwagala nnyo. Lwaki ogikombakomba buli ssaawa? Gino beera fresh all the time. Tegina kala. Kanetekeko ne kali. Bwe gikala gibaki? Giba gigwa ku mulembe. Kona kanyengo gabitya. Kati otaddeko yaki? Anti kanyogoga. Bwe kanyogoga ogamba kati bwe kookya. Banna. Saturday gundi usikiteje ani asingo bako mirendongo. Mwafa imeka ku Saturday. Chinyanya boy. Saturday naye suna Ben. Yala kwa sadiyo. Waliyo. Ben yagenda okujanga nga already ngeze. Ati waliogeze. Waliogeze kwa. Wale kali ofunye shuwa. Ngolwa kyokero kudda ku hoteli sawezi. Nze suna Ben tankolera. Mubuli ekiyakola abantu. Ono namugamba je tugende ku hotel. Nagamba mfunye ekitiri nako suna Ben. Mfunye ekiti ekikola linako suna Ben nje nemugamba mukwano sula bulungi. Soko nyumeze suna Ben kulula ku olw'omukago olwo. Suna Ben yadde masamu. Bamwatayi muntu ono. Mwana agera nalemera ku stage. Nenga gwe kyalina omumanya tanatuuka. Bafande baali eyo. Naye nanoonya ekiti n'eki. Kuba kyebagala kumenya. Okumenya etabi. Nsooka ngenda nenyumirira wali mu maaso. Nemulinda. Ono yangamba tugende mungaba. Already mazo menya omutigwa. Sekondeki yankubira by the way ne mugamba. Omuti guno ngulabako. Nali ne bachali bangaawo. Nali ne decline ne basalongo ne Alan Fabs. Nga nabe emiti giri awo besati bazijemu dda. Mwe mwakola ekigrupu ekyali kyetolola mu bantu b'ekitinga kitambula. Setolola nali eno. Wali mu maaso. Waliwo omwana yali abuuka bw'ati akagundi bakukuna akuteeka eno waggulu. Olaba nze kangambe. Nti omuzungu yagenda ku stage n'erabira nti yayisiti ayambaddeeko meno n'ataka okwawula. Gwe kangambe kino. Ate nno nze kinnuma saatwenze nga bwe mbadde njagala. Olaba trendinga byenkana wamu. Njagala trendinge. Eno mwe muli awo si trending ate muninde. Sa trending awo. Kiki wali oyagala okukola ekisinga? Wange nange namuvaako akola byayagala. Yenjagala. Ulaga kola kiki? Ndaba nenyeganyega ya next year wala lwafana ndio kwanga si. Maina jina musanga office emu ate nga nange gyendi ngamba naye newe kinaba ki nyeganyega next year ngenda gikuba. Wakiro nodda. Kati muninde ku Christmas. Baba. Asirike ngenda bera mwena ngenda bakwako sap. Tuleka oyambadde gomesa awo tujja kutya. Si gomesa. Ngenda kola amawulire.
agaggalawo 2024 era mbeereyo nga muwoominga anytime Shani abikola kwegamba tugenda ku episode weziwa episode tugenda kweriwa maama yankuwaka laba nawe wekanzeemu tagana tuga bantu kati mugenda mu jjinja olunaku olw'omu ku Sande nze navayo ku Sande ku Mbayisawa musavu nalindi Kampala Mbayisawa musavu twali ku Baboni ate ekyo nga kyaka ng'abantu bali bwe bati batandika n'osasula ssente nga bayingira bulijjo tebasasula ffe twayingira nga tebasasula mwayingira nga basasula naye tebagalako muwomu mukwano ono ye namusangayo oli kunze yagenda kunnya nga mwakeerayo nnyo ate esaati yatukubya natugamba gye bali labayo abantu abali ku Baboni gwe abantu baliyo kumaca iye otonomanya buli yali ava mu nyegenyege ng'ajja ku Baboni ne batuuka namatandika osasuza twaleka abasasuza ng'abaana bako ngoli basasula mmeka mutwalo gagayi bakola ssente kyali kitya ku Baboni bannange niyo yali yasinga naye oba nasanga byasooka nebimukuba natweka ku tebo kozi twamusangawo nagaaga akaseka agenda awumulemu nengenda mmotoka nga nsigalawo sawuna ngeyokya ate obuga bwisiki biki tebikolagana na puku enfuluma nengenda nebaka mu ntebe za Baboni naye waliwo ebintu ebyenkolayo nengamba Shani mami twekoze ebintu kubanga nasanga nituka ku Baboni nga nakagabwe nti nga buli omu ansika omukono nga buli omu akumanyi gayini ngayagala kumpakiisi mu bantu bagamba gwobadde ng'omumanyi nga simumanyi ngamba gwobadde ki nagamba amaanyi oli mulungi biki nemugamba nze ninaki omusajja nasooka ndi akawaani nemala nengenda eri wansi nga wali ka beach nenkoma nagamba kale jankugulira eshisha genda kugulira ebyokunywa byonna byoyagala lwakiisi nedda anti nali mulabisizza bwakola apology awo neŋŋaana naye nga talina omumanya Shani bwaba wakufa newafa byonna bikoze naye ninaye ekintu ekyo sinakukola okimanyi ekyo bwenkikola obulamu nga mbugala era future husband ndi kumpi kukakkana ndi kugisala natera okugusala bayiwemu awo ki baby naye sigenda zaala mama wange yaŋŋamba sizaala wenga bakuzaala sizaala anti maani mama wange mami nkwagala nnyo mama wange kale yanzaala akyali muto kati yaŋŋamba nze okuzaala nga yaŋŋambye mwana yanjagala bazzukulu if it's not that temusuubirayo yadde akawera kakawanye adde akalemu tukwogere mu kakyayi notandisa okwekwata empewo wano munyegenyege mwali mwenewula mweyambudde bweyambuzi anti eri yali vibe naye katono vibe eriwa natekawada ebidongo otandikirawo bane nina olunaku lunaweffe kyetwemanyiko vibe ezaffe sizakusonga zibeerawo nga zirinze wekubira weppa olugi luba lwegguddeawo nina olunaku lwenaba Shani Lips ku kibaasi nga anyeenya ekya Mr. Hugs ekyasooka nga yekutte bwati kagundi bwati anyeenya bwati ninga mumwana agenda vaayo agwe nakwata ku mutwe yatuuka ejjinja atangambe fawagenda ejjinja mbino retrieve oba osayininze oba ngambe kusayininga tiwokuba kufa oba ofudde weka owulira bwekuba kufa oba ofudde weka kati nze ogenda ajinja sagenda mu baasi zino costa oyagala budeeka deeka private car drone
zinendala basi bwe basawa ya kulya bulamu lya bulamu bwe basawa ya kukola kola bwe basawa ya church genda ku church osabe osabadde ogenda ku church si kwe kusaba ne wano nsobola okusirikirira n'ensaba Mukama esala abaziwulidde ate okwambala obulungi tekitegeeza nti nooba otuukiridde nnyo omanyi bano bahajja tisimanya abambala zaabaya tomanyi endala bebi wange oba nazaala nsobola okwambala obulungi nakulaba mugundi mwezi bazaba namulaba mwabaaya nakiya yenna ng'akuta akafayiro atambula ati mwabaaya neŋŋamba yooloshalire yoyo yes mwana waliwo kale buli kimu kina time yakyo babwema nti ogende babasawo ya pati bakabikini ogende babasawo ya chachi yambala mulungi ogenda osabe babasawo ya kusala yambala sharia ogenda osabe naye musinga okola nawe gwotyagalako omuze bwobukola nenga togweyagalako naye banaye gunemeddemu tewali nze buli kimu kyenkola nkyagala nkinyumirwa buli kimu muze ekigwokola nogaa guno gunemeddeko naye banna singa kyakisooka nandikulesa omuze wakuba trip naye nazo saazireka nze buli muze gwenkola nsooka kulaba ate bwenkola kintu kyejjusa nange sejjusa ogenda okikola ng'okiraba abimu biyinza okuyitirakawo mutegede sejjusa nange kyenkoze kuba kati eno ensi buli tubeera okukola tutambulira mu nsobi bayitawe ensobi zibaawo kati ne bwewejjusa tekina kyekigenda kuzoredde kyapeninze kitegeera nze kati eno tesoba tulinayo trip kize mugendako ezebibaasi tugenda mu kikadde ku sande eno bannange mutye muwagire gundi tuli bulala tuli bulala family mitwalo ogenda mitwalo 5 akagenda beerayo musiramu bonna bagenda beerayo naffe abatajambala tugenda beerayo nanga atajambala kale wamaffe tuli bakavuyo etalabuuza enkofiira kyonna bakitegedde ogwo ogenda na comment section bagenda biwandiikamu nze abaana mbeesiga bano bamanyi wetuva kuya tuli bulala tuda kuweriwa njala kulola mu kibaasi kye naagendako ndi muna Uganda first ate eno tegenda beera trip kiraba nga kivulu naye nga naye muva Forex ne mugenda bagita ndi muna Uganda ayeyana kitegeka ya hugs guys mujja mu supporting wane ya Trip Addicts eriyo November nga 3 Saturday ejja nga 3 November Saturday ejja era Saturday ngevuddeko naye bana enencha dark side temwerabira ku kasiki dark side nigo ina pale jotamanyi Kampala nti bana basi ne kibuli ate muninde ono muyimbi ajja mu Uganda bamuyita kati muli bana agambye ya mwambula mwambula nze amwambula ku stage okina mwambula muli abawala bana bakangamba abawala ngambi gwotuka mu kivulu tuno nzirayo naye okuddayo bwa nzirayo naye muleke byayala bisi byali bitono ngenda jasiteekako wano kabuno obugundi bw'amabere babikka wano bwokka funeka gundi kange nga kabikola mmanyi owaininga amabina ngalina practice wagitandika ne ticket nagifunye dda table nagifunye dda everything I'm just waiting for the day tuveyo tugende ku Nonivi tuve ku Nonivi gundi mezo tukiddala Nile Christmas. Bugiremeze tugenda mu kyono Miami kambwe nnyo era bambi bwo olina omusajjawo muteeke wano bwe bati omuleka kuba kati okoleramu era bwe bati bangu basadda era nze munaiti okulaba nkyali wano nange musajja ali awo simutegeera naye njasalawo tafaayo
Nenga ate mwala tubuzo batuna abazadde tubalina. Tulina abazadde babiraba. Sebera kabajjukiza. Yes. Tulina tebatujja mu miti amanja sige gatuzaala bazadde be batuzaala. Kankutereke no audio olire. Mwe mwagala nnyo obukakafu. Mwagala omuntu akoleki abalageko asoka abalageko then mukakase. Yankulage wano. Msimami wange. Ngonza. Atoyo nedda mukwano nedda. Yes, gwa bajiwulira weka. Kale. Naye gwe balina oliza olire ku nabi yayogera. Olaba je nasokera. That's me. Mwakyazina. Nga wali kayala nnyo. Ondabye? Chokanga kawanvu bitya. Ondabye? Mwakyazina kakazi kattu. Olaba je nava? Katonda bano wendi. Kakulage. Wanyina kutsika na kujukiza jovu. Ila. Jake bintu byoguma bingi. Dongo. Mazina. Naima naliana kwela mwivi. Mana. Sewasuka ko. Tulide. Nagamba it has been God since day one. Agabi wakola mara akale bitogera manyuka kuba muyimbi. Nze bwo bulamu nakula njagala. Bwo bulamu nakula. Bwo bulamu nakula nze njagala kati tugenda mako forcing mbulamu bwe saagala. Tugenda kunkaka kubera kisaagala. Yali ati owasimanyi. Menenge. Maybe agala nnyo ebinyebwa yali kyabikala ebinyebwa wambere. Kati nze tunkaka mbulamu bwe simanyi bwe saagala nze nakula. Tolega nyifuwa bwoti abantu ojja baleetera entondo. Why? Nakula nze obulamu bwe njagala. Olira. Ojja kumeza abantu entondo nga mukazi waka mwana tatukube peni. Ono yali sunda nali kuba omuvubuka mu kamwa. Video wajikola mu bwebati. Nasamu kuba yali bayirawo yandiko wala kato. Omuvuga Iye. Teyandi maso. Nakati akyakulojja no. Olaba nakomye kwogera naye. Stade. Ati mwe nina mama. Ne daddy jali. Naye tomwogera nnyo. Lwaki? Singa kwogera mama. Songa za kika. Songa za kika. Zezikana okwogera ku taata. Ngamba ekikabo tebatuza akulu kiko ne bagamba omwana ne bagaba ku bazadde boti. Baagala wano. Abekika. Asotwala sente buli kimu kiba kiwedde mwana waffe mikisa. Nga bakusuuta. Ase kunsuuta. Nsuuta gye mikisa njagala. Singira benkola yadde tebabyagala. Balwaso okuŋŋamba. Nti ewaayo. Ate nali nsobola okukyusa kuba bo ba famire yange. Naye tosuubira kuva eyo gy'ovudde yonna gy'ovudde mbojjonja samirako mu bushani nkyusa gwe. Ochawo. Yabakubira mu kamera. Katumalirize egenze mulo okuba masimu buuziza. Katumalirize nyegenyege bwaki bwe yali watrendinga. Nina benade nsubiza ne baganya bali tya kushani lips atunyumize byali mu nyegenyege era interview bakubagirize. Naye okutrendinga sina college. Tuna kiwakola ikibi naye okugira mu kalega they didn't expect you. Wana wako si kalega. Omanye shiro manyi kintu kyaita kalega. Toka amanyi kwa tukakozesa. Anti gatulaki tuwa tubukozesa. Osobidde takubye nnyo. Atokozesa amera kalega berere lilo liri ku standard. Nina lisambadde kozesa bulega. Naye kwolwo wakakozesa kwa kwa lugendo kwambala kokka. Ya Rabbi. Si kalega yali two piece. Mwena bambi abampostinga bebale kwongerayo mwebale kunyongerayo yadde era mwine kigendererwa kino namwe abanjogerako ebibi bambi temulekera awo mwogere
buli lunaku mufune ekigambo ekipya kyemunvuma kyemwongerako gye mukoma okwogera nga ffe tugaziwa akadde akatono ne kagaziwa lujja kyanga nfuuse ekizibu mu Uganda wafuuka dda muliro omwana wanga lujja kutya onoofuuka emikoli kizibu nze wano ndaba tewamala tewamala twagala kukola biki ebimala bino mwembi kiko osinga okwegomba mu Uganda Shiba I knew Shiba ekyo nkitegeereddewo oyo mukazi simanyi nze kuba buto nakula njagala Shiba nagenda ku kibulu kya Shiba nali mu VIP wanda nakulaba next Shiba nga performinga ku stage nemuna ate kola omunete walalu wali yambadde at least kuona mwewuunya ngaze mu kivulu kyembadde nsuubira okubanga agenda twakomako nti Shiba nga performinga nakaba nokaba ngamba naye mukama luli kyolwo nga nze ali awo ngene ensi yonna ezze labanzi nze bwaizawe nekkiririzaamu ate kirungi nekkiririzaamu ekintu wemba nkyagala nina okiba kwera naabo batandikanga ffe sinti ekintu kyajja buzino leero mwibi ngensinga okwagala Shiba mu basajja fiiki oli mutuufu baagala nnyo era waliwo nze kalino nga okimanyi ntera noloota Shiba bila nolootako Shiba nga ndi wa Shiba ewaka gati ekirooto nava mu kirooto nenzika nti kibadde kirooto nanyiiga nalira obusungu nagamba just nenfuna kakisa nentulako ne Shiba netwogera walo sengamba siwengana kale singana ali sister we nera mnaye waberawo ensonga lwaki buli kimu kibaawo si kuloota naye nze kyekyo ewe tuli ku climax Shiba abaddako climax eno swimming pool y'abateeri abakulu osobola okujja n'oswiminga ku mutwalo gumu bwe tumala wano tugenda kuswiminga nawe nga mwoli nze siwoga amazzi nywa manyi ngenda kuyigiriza edda ebwe nempewa so okujja n'oswiminga ku Monday wabeerawo sauna then ku Lwokubiri ebeera live band Olwokusatu tubeera eri ku gundi ku Jackies ebeera silent disco Olwokuna tukomawo wano mu music akasenekevu then pool party ku Lwokutaano wano ku climax ebeera pool party buli Lwakutaano Saturday ndongo tujikupa abadijji ab'enjawulo so waliwo ebyokusanyusa by'abaana waliwo ka ice cream pizza kyoyagala kachayi kato ketunywedde kawano buli kimu kyakiri decent so osobola okujja ku climax ate nga 29 emboozi mukati tugenda kubeera wano ku climax tugenda okubeera ffenna bagiyise basama edition tables abantu batandise okugula gwe tonagula abasama batandise okugula tables bwe tumala nange ofunire table kuba naye ndi musama anti omusobola okusasula miliyoni emu laba nno kannammu layini ki gwe ssebo nakalinga akali olwo layini ki ogenda kola ki njawagula table yakukuba engolo kati gomanyi sente zina spendinga munyegenyogowoza kati miliyoni nazo sente si sente maama ebyo biba bipapula anyway nga 29 tugenda kubeera wano ku climax bugundi mbozi mukati abasama edition mujje muwagire mubeerewo tukikube nga 6 tugenda kubeera ku Africana that's Carol Nantongo fena ejupige tugenda okumalira nga 6 tugenda kubeera ku then nga 13 tugenda wa Amot Muma Showgrounds na 13 December Amount must shine okitegeera koko bani bonaona tabani be bani bonaona bawalabe so 13 nga 6 Carol Nantongo Africana 13 Amot Mumalanguzi Muma Showgrounds 29 December climax embozi mukati n'omwimbi wange mwogere ajja
awo tekyetateetaka kumulanga oyo wama ne gundi ajja mu Uganda bengenda nabo mwetegeke betugenda omayuka nabo balyoke boogere kati twawe topic egalawo omwaka olwero gituwa so guys mwe bale kunjagala mwe bale kumfollowinga mwe bale kulikinga n'abatanjagala mwongeremu ebirungo bibulamu mufuneyo ku bivumu ebipya bwe kiba kisoboka ne bajjajja musobola bateekamu naye mutozi waffe yasalawo yasalawo okosa manya ki ku gundi ku TikTok kozesa Shani mimwa ate kukozesa ni Shirabe before anyone else bado kimanyi kigwayo mumanyi nti Shani babe bwekirako be kiba before anyone else nti aba asaze gwasoosa oleka okwetuma ebitamanyi anze kyange nkimanyi Shani ogwekyo kiri ku ggwe omayuka nnyo temumanyi na kigambo kumayuka tekitegeeza kati oba okola ki kati yamayuka nave wabwe n'agenda kyekitegeeza nze waffe tebangoba tebakuba naye ati gyokyabeera sijembeera nepansiza bwamayuka anti omanyi waliwo ebigayi gwe bagamba mbwe omuzadde abeera mu nyumba y'abazadde be waliwo omuzadde ngayazalira ku lujja omuzadde ali mu nyumba ya muzadde we kiwuli ekintu ng'ekyo kyetukyewa ate okumayuka y'omuntu yava ewaabwe nga tasobola kudda yinza ekanigo ne mbatwalira ssente ne mbatwalira sukali ne ndaba ne ku muto wange tekumuwa kumayuka mututeeka akajanja bintu ki ate okwevaako lwaki aba yeddako mulinde etandika otambula bwerere mulyoke mugambe nti namayuka nkugambye bwe liba nkikoze awo mugambe namayuka bwe batugamba omanyi wama okukyama kumayuka tokimanyi egono omwana ali kyogenda abo we basinga obwononekwa wallahi balabe fulahambwe yes dear tewagale bemusinga obwononefu mubikola wano nkumbe naawe bwemanyi omwana gyali naawe just one yava ku bantu kati akola bimwongera mu maaso kale kanyeko zonawamuye